Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna wosinziira otuwuliriza tukwebaza kubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire etuteyo kwakadde. Omanyi teriyo kirungi nga kutuulako eyo n'ogiwulira. N'owuliriza Charles aleruka. N'owuliriza Kakande luli namuwuliriza olw'omukaaga luli ng'awaayira. Ne mpuliriza wano nga Kakande era nali eyo n'ensaasira olumu abawuliriza nga nti omusajja oyo adeclaring conflict of interest nga oluvannyuma n'adeclaring conflict of interest na bubu naye ebyo nabyo ne bitambula. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Mikono gyange babadde banoonya siina COVID. Charles buuza abantu abatuwiriza abaagalwa okusinganya b'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda ab'emyoyo emibi babawa Yakobo manya wenoonya mu kitabo olabe. Munange didn't you hear this guy towawira omusajja ono abadde akube ennyama enkoko eddagala n'aziteeka mu kemiko bw'ogyoca byonna ng'erabika bulungi nnyo kati egyo gy'emyoyo emibi n'okwata oil diesel n'ogiyiwa mu mazzi g'abantu ge bagenda okunywa egyo emyoyo egyo sigitumira. Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa Musiima nkyali mulamu mukulu Kibazo okulekayo olumukwano wange yansigaye n'agamba mbawuliriza Kibazo ate ne ngamba Kibazo gyali naye ajja n'agamba eddagala ly'abafuuyire eno teryambulise so kankuwe report atuuse ate n'atufuuyira. Kakande buuza bannaffe mwenna abatuwuliriza mbebaziza nnyo ate era mbalamusiza nkyaleero nembebaza okuba nti mutwesiga kutuwuliriza ne bannaffe abasimba nammwe mbebaza okuba nti muntu wakadde mutukyaza mwebale nnyo esebo nawe ojja okuyikayo nawe ndi nsonga yakukulisayo Kibazo kusonga ndi omu ku baali baasigala bali obsessed mu kugoberera vaccine and Oxford University ebadde wano ewaffe ffe bamu ku baclient baayo mu research nga batestinga n'ebirala naye bwe ngenda okubuuza omu ku baali abayizi bange nti abange mutuuseewa ati Mr. Kibazo the vaccine will be there but don't even count yourself lucky konze wanji nti kati atukulembeddemu BioNTech ne Pfizer tie basobola kukolayo milioni 5 we tunaatuukira mu December ate milioni 5 zibagenda okukola government ya America yazibookinga zonna yasasudde zisinga ezo yazisasula 5 njate yabookinzeyo n'endala milioni 3 nti ate endala ze basuubira okukola January wanaggwerako European Union nayo yazibuuki nsebo wadde enkola y'omukulu Trump naye eky'omukisa mulungi kanabyono naye alangire nagamba kwabwe nazo za 5 milioni 5 Washington tegenda kufunako omu kuba advisor ba Biden yagambye kisoke tuwabe abebunayi nabafa babekafune ndoza kana bigonna soko it will be impossible era njagala abantu baffe bobeera gyoli nga obadde omanyi teriyo kizibunga gamba abantu nti vaccine ya COVID yalabise kati nga abantu bagamba nti ate tukyateganira ki mbegayiri naye nze ndowooza nti vaccine weerituukira wano ng'Abachina biliyoni efunye neno yennyini ng'Abayindi biliyoni 1.5 efunye ffe tuli ku tail end tuli eno ku luzzi. The good news COVID gyava tekinnaba kubanga mugambe
vaccine era bwejja sikugawane newankubadde yalangiridde newejja nga fridge etambuliramu izat -70 ene yafe tetuuka ku 0 naye eri -7 onagitwala otya bugangale ne bwambala naye ndowooza nti era yabadde message yani omwami gwosinga omwatula obulungi nti bannange temusooka kujaganya tugende nga tubeera begendereza naye mukulu Kibazo nga tutambudde tuvudde ku bulwadde wa covid mu ngeri emu era n'omukulu Kibazo nzanzikiriza munnaffe Charles Lwanga yali mu ddwaliro musabire yesebo founder musabire Katonda amusuuse mukulu Kibazo nga tuzze ku byenjigiriza Parliament weekend naye badde tunuulira radio ezigenda okusomesezebwako abaana n'akakiiko ka Parliament ne kesitula kagende kalabe radio zino gye ziri naye ogenda okutuukayo bage basanzeeyo radio nga handful nga tezigwera ku mukono gumu ng'obalemu 235 ng'ate zajjira mu DHL nga kampuni gye baga nti yali yakuzikola nga naye eganda nange sinabakola ezo genda okuba okusomesezebwako abaana naye nga baali basuubiza n'abayizi mukulu Kibazo abeerera ddala 7 nabo nga babawadde mu tertiary institutions ne Makerere neeronda Dr. Nabukenya Josephine okubeera deputy vice chancellor ng'agira abeera mu ofiisi ya mukulu Bazeyo akuuma ekifo okumala omwaka mulamba nga tuzze ku byobufuzi mukulu Kibazo nayo bibyodde nga bikutte akati era njagala n'okutegeeza abatuuza twali wano wiiki eri mukulu Kakande n'angamba nti voters register teriyo ne muga nti kweri ku website naye nange nakebedde sebo wali mutuufu nga voters register teriiko naye wiiki egenza okuggwako nga era ensonga lwaki nkomyewo nenzikiriza nti voters register eriwo baga nti gendo checking naye nga voters register teriyo naye tugenza okuggwako wiiki nga baga nti ate bagisitudde bukolokolo ne bagitwala Netherlands waliyo company bagiyita ni Smartmatics bagende ng'ekitutteyo sebo mukulu Kibazo n'abatuwuliriza ngeri ki gye banajjamu kyono Kibazo Peter ate waliwo ne Kita Kibazo ate balabika bonna bebamu bakole ki basunsulemu naye simanyi wabe Netherlands bamanya amanya gaffe nga bagatambula naye mulimu munene campaign zisebo nazo nga zigenda mu maaso era saidi emu kubavuganya tiyagasi afuuse tiyagasi n'amasasi nga bwe batusuubiza n'ebyo bye bagenda okukola nga omu ku basuubiza ye muli omukulu yagambye nti agenda kutwala train n'ekisaawe ekyenyonyi ekinene ennyo e West Nile waliwo nyange nti abakyala buli azaala gwe ng'okima cash okola ki ani yagambye ani yasuubiza abakyala sente nga baza oluzaala nga kashi okola ki oyo namusubiddwa kanaabi yaani oyo ngo ogenda nayo omuyitaani wani musajja musiraamu kubeesimbyewo bonna nomwana wattu tekuliiko musiraamu tulabika ffe tuli bakubi banduulu mayedda baalitanga abajjuza akakiro basiramba bwengattako n'abasiraamu baffe so mukolo Kibazo nga tuvuddeyo ne tudda mu kooti ne Kanyamunyu naye omusango gw'okutta naye ne bagumujjako ne bamuteekako ogw'okutta mu butali bugenderevu era mukulu omulamuzi Mubiru namusingisa omusango guno nga naye agukkiriza n'amuga nti yeebake mukabulamulira emyaka 5 ne Kampala KCCA nayo ng'ekyabbinkana n'obutale naye nga ne kooti yayimiriza okubeera nti eronda abakulembeze mu katale kabali ku ddembe naye nga naye gamba KCCA gyagenda mu maaso n'okubeera nga esomesa abantu ku nkole n'empya ey'abantu okubeera nga balonda abakulembeze baabwe mu butale eyo mubali ku ddembe gye baakubidde babuddukanya omu ku boogezi ba KCCA mukulu Kalumba ng'agenze mu kulonda okwo naye yagenda nti abanuupu be baamu I think that's the unfortunate bit nti akatale kawino nga kalimu enkaayana
nga bakesisiye okugendayo ku addressing abantu balina genda na maje na police bwe bakukuba ate si kyabuntu bulamu okusitula ebyobufuzi byeri n'obyeteekako gwe gamba nti abasajja betugoba mu katale betujjako obuyinza bankubye naye njagala obeere kuba wamayi waddewo media house emu wano naye emmotoka yaayo bagikubidde ejinga eyo n'ebintu byabwe ne babinyaga in fact NBS naye bwe bayo mukulu Kasinye naga nti mumanyi baani abakubye muleme kutubuzaabuza kati simanyi oba naawe mukulu kibazo si kubajja ku buyinza kubajja ku bwananyini government kunyaga katale ku bantu bananyini ko kubanga lizi yakalizinga dda. No, I think bananyiniko. I think the correct word is kukediza. Nedda. Because property initially yali ya government. Mukulu kibazo ndowooza. Ojja kufuna y'olunaku. Oyite ku bantu abateke kuba amateeka gakyaliwo. Guno omuvuyo eno government yennyini ye yaguleeta. Sure. N'edyeka abantu ng'amateeka tegakyusiza. Nga bw'ojja n'enkulimbayimba nti obutale bubeera bwammwe naye nga Markets Act oba ya 1930 mukulu kakandi tekyukanga tebajamendinganga kakati tujja tuddayo buli lwe tutuuka we twagala omuzannyo gwaffe so yabuwaayo ana watro act eyo teyinza ku overridinga constitution kuba nanyini bwebintu bwettaka ne property. But John, property kitufu, what they do there is not an issue. Naye whose property is it? It was government. It was government, yes. And he leased it. That is on record. Under what circumstances? It doesn't matter. Was the person who leased the authorized? No. Leaser. To lease. Yes. Who's a Yusuf Funsibambi? Yes. You shouldn't charge you. John, Omanyi, we've been in this argument before. Fanana wait. Osobola okubeera nga gw'oli authorized okukola endagaano. N'okola endagaano mu bukyamu. Endagaano ebeera nfu ab initio. But that's not the argument, by the way. Right now. Government has the argument egamba. Beti amongi muwulize mingi mingi. Government is argument egamba. Te disputing this. That's the first position. Tezi disputing anti obutale Kiseka no wino nina kasero babutunda egamba I'm going to buy them out, buy them back. Kakati constitution egamba itabu buy acquisition. Yeah. Kati compulsory acquisition a proceeding etya anti katochita kunya you first pay so lease buba bupangisa twaliwa ne mwakanye I think chibazo nafuna benefit ewuliriza minister lease yali ekomadi. Unfortunately sigenda ku discussing wino nja kufuna olwokusatu lwa week eno bakana baga nti inshallah nsabe omulodi Elias Lukwago ku lwokusatu aje anyinyonyole bulungi kubanga ninamu grey area anajeyeka ataba lodi bali bameke Kampala ayinza kujaneka naye meya wa Kampala lodi meya wa Kampala ayinza kujaneka naye kakujukizeko council nga omukulu lodi meya kyagikubiriza nga tebanakyusa muteeka yatuula nga ne president na kumuvinga ku kati byakoleyo ate bya president bibiri nanka matankane council yatuula negamba which I agree with entirely nti obutale obwatundibwa bubere repossessed position ya mayor nti bubere repossessed this government weddies dispute ebyemu yokka. By the way, it's another issue by the way kubanga ateri abaga anti Kiseka market there is no market in Kiseka tuwaye katale era newunya issue ebyemu yokka nti government eyagala abantu ba bulijjo okugoberera amateeka
nayo yandisaanye egoberere amateeka nga bwekoze ku musajja wo mu ndeba wa chachi omujjukira Dodo bamuyise ne batuwa naye bamuguleko ettaka Katande ekyo kitegeeza nti Dodo ye yali nannyini ettaka awatudde kanisa Dodo yamenya ettaka yamenya kanisa mu mateeka kituufu tekiriko doubt tekiriko butuku bwayo nti Dodo amawulire gamukolako mob justice n'abantu ba bulijjo kubanga waliyo ba peasant editors Gasimbagano ne bannamawulire oli makati ga Gasimbagano ne bannamawulire Gasimbagano ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanavi Charles Rumshana na Aisha Kabanda John njagala kutandikira katono nyonyonyonyo ensonga eri of course yemukoza ku bya Trump ndi omu ku basajja abafunye fitina ennene nnyo ku Fiza nti omusajja n'olinda ne bamuwangula n'olyokoga nti abange nti fe vaccine tugiyina mu nsawo paka January never mind gavana ngoyaka kumanya fitina gavana waniyeko yagambye nti bajja balino gisaasanya mpaka Trump wanava mu office egamba Biden agironchinge kakandi ofo ko omulaya mayino okusayininga executive order kibaza kiriza nti Trump byaganye you have considered yaganye tunakachi no you considered nze njawukana jinjawukana namu jinze ndi Democrat ate ono legulegu wa CNN gwe yaliko bagenda muwa sweeping victory the sweep failed to happen but that is a story for another day that's a story for another day for me nadde bwentula Kakande aba South Africa week eno abantu bayinza kuba bakimisinze balonchinze eddagala it's also a vaccine of some form bagita shield nayo wawo group eri wano mulago bagitani ey'Amerika Walter Reed ne Uganda Virus Research Institute naye badde ekola wano research ku ddagala lya siriimu eddagala eryo babadde bakola eri emyezi 6 eri emyezi 3 eri omwaka sagala ku exciting abantu naye enkola yaalyo baga nti bwe baliwa naddala bano abakyala abali ku nguudo n'abasajja aba prostitutes balimu it's a pre-exposure blah 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 oba post-exposure kati luli babadde balikuwa likolanga shield yensonga lwaki bayita shield ne balimuwa empiso n'amala emyezi 6 ng'ayina obukuumi tafuna siriimu eddagala eri aba South Africa baali confirmings nga liba confirmings lya myezi 3 fe bamu ku bakowa clients ne mu lugezigezi luno fe bana Uganda research wala mu shielding abamu exposing mu research babadde baku exposing bade bakukiriza ne baku exposing so that means basoka ne bakebe hano basanga toyina sirimu toyina yes ne bakuba empiso era ageno nonye bakakande bano bakakanda bayina sirimu tebamukuwa ne bakwa kakande nga ina sirimu kati njagala okumanya bakiriza no genda mu field but never mind the research process obo process eba obo bukuguto tewandigenze obo bukuguto buyina neche bade kugamba nti ate omukulu omusana aleme stigmatize mwe mubirese no John jembadde ndaga South Africa bwe mala okulonkinga eddagala eryo nze mukwesunga kwange n'adde embuuza tyotyo kakati wane Uganda ligenda kutandika kukola ddi bwe nagenza okuwuliriza aba BBC nga ba interviewing professor yabadde lead professor South Africa naga nti mu Africa bagenda kutandikira South Africa nti South Africa y'omu ku basinga cases ezakati abaga ezetaaga okuyambako kuno client yabadde owokubiri now children what now kate tuli ku HIV nzija HIV client yabadde owokubiri yabadde kabaka wa Morocco yasasulira
a fair part of the process. Era kabaka wa Morocco naga nti eddagala eryo bwe likakasibwa baliweereze Morocco naddala mu kitundu bakiyita El Jadida ekisingamu abazungu abajja mu Africa obungi yesinga ne resort enene mu Africa bagiyita Mazagan kati nga kabaka wa Morocco yasasudde mu advance engeri gyagenda tujja kugibuuza naye yasasudde mu advance bakole ki bamuweereze owokusatu Egypt naye yasasula mu advance nti bwe mufuna vaccine eno ku HIV naffe eno shield naffe tugyetaaga nga Uganda eriwa tetuna kufuna supplementary kati bwe twagenza okumaliriza the only non-Arab African country outside South Africa bagita sub-Saharan Africa simanyi oba Nigeria ali sub-Saharan bulungi yabadde Nigeria yekka buli eyabadde ayina omulala yonna including Tunisia yabadde wali waggulu wali Abawarabu neno South Africa eyabadde omulala yabadde Nigeria era yabadde muno obutundutundu obutono bwe yasabye maskini fe twalina ba client ba research fe wano we bagezeseza abamu nabasanga ne wano ku Africana ekyo nengenda bwe natunuulidde vaccine ya COVID bw'obyogera biwulikikanga ebyokusaaga naye America pre-booked the 50 million that will be produced in November singa zibaayo Pfizer ne BioNTech ne babagamba nti milioni 5 ze musooka okuproducinga wano the government yabongeza byakola bwe kati ne batakomaawo ne babookingayo ne milioni 3 aga nti December wanagwerako bino 3 muba mubituwadde European Union ne bookingayo milioni 13 netegeka ne distribution system eno Charles jabadde agamba minus 70% degrees distribution system ebungereza bategese n'abajaasi ate baga nti Pfizer ne BioNTech nti bayina wano nti naye ate ffe tuyina eya Oxford University nti naye esemberedde nnyo nayo twabuukinzeyo bweziti naye nagenza okumalako mu COVID ate mu Africa tetuyinayo n'omu yabuukinze ne omugagga waffe South Africa ne Nigeria naye tannabuukinga nga oli bwe yabadde akola analysis nalabye ne Tedros maskini nga naye atukaabirako nti naye njagala ensebeere nenkanya mu kulumwa kuno n'abaavu ebalowoozeeko kati nga ffe tutunuulira mwami Bill ne Melinda Gates mwami Bloomberg ate Tedros yavuma Bill ne Melinda eyali omugabirizi waffe waliwo n'omuchina omupyone eyatuwa PPE ani Bezos ani ono wa jaja wakana bagenda kukola emumbwa kakani I want to comment purely on African governments and their care outside being items of pity and mercy. Because tugemye olukusense, tugemye polio, tugemye mulalama mu Africa. But but netibi outside the donors. Government za Africa dirwe zizukuka ne zi prioritizing obulamu bw'abantu baazo ne zigamba nti bano ab'ebutambala tuteekateeka okubagema okujjako of course wano tulina ate ekirala nti n'abatuwa tunyakulako ku bye batuwadde jo ekisookera ddala ndowooza obuzibu obusinga obunene kubanga kyoyogera ku vaccine naye nga n'obusobozi obw'abalwadde abatono buva ku oli nti alina COVID naye kati n'oyo eyeetaaga okubeera mu ICU tebukyaliwo anti kati ng'okuŋŋaanya oba okwetangira
kakati kinga ogamba oli family nti wanditandise okusevingayo 10,000 buli lunaku nga n'ebitaano byokulya olunaku Abafirika ensonga bbiri mukulu kibazo. Ensonga bbiri ezisinga obuzibu ennyo eri gavumenti za Africa. Emu ku zo priority zaabwe wa bateeka omulamwa mu kubitibazo awaliwo obuzibu bw'amaanyi nti tetuyinza kugamba nti tetulina ssente naye ensimbi ozikozeseza otya kuba tujja kwekwasa nti tuli baavu ensi zaffe enjavu nnyo kiki ekituufu kiri nti obwavu bwaffe waliwo bingi byetusobola okukola naye nno gavumenti za Africa ezisinga obungi si zonna naye ezisinga obungi abakulembeze basinga kunoonya kiki ekibabeezaawo nga bo priority area. So nze ate nali ndowooza nti omukulembeze bwakola ebirungi abantu ne babiraba obujjanjabi bwe buli abaana basoma enguudo nnungi naki nali nsuubira nti abantu bandimwagadde nnyo era bandimukumidde mu buyinza naye kirabika abasinga obungi basinga kusaasaanya ku nsimbi ezigenda mu security ezigenda mu bintu oluusi ate nga tezituuka munnange kuba kati tunulira ensimbi ezitaasaanyiziddwa mu covid so far twogera naye bwetunagenda okwekenneenya ensimbi ezisaasaanyiziddwa ku bintu byayita nti kujjanjaba oba activities ezikwanaganya ku bulwadde bwa covid ng'ensimbi mpitirivu n'owulira oli ng'alemerako nti tugule radio biliyoni mmeka nti biliyoni 3 oyo ng'alemeddeko naye naga nti radio ziri agenti nnyo n'owulira oli ng'alemeddeko nti tugulire buli baana baddayo ku bakandidati tubagulire mask n'owulira nti n'ensimbi baziyisizza n'okubira omwana akasimu nti eza gavumenti zatuuse masiki mwazabyeko wazisasulira tezinatuuka nti naye twawulira nga palamenti ensimbi eziyise ezo tabazya n'owulira nga oyo agamba nti tugenda kuwa buli munnayuganda asusiza emyaka 6 masiki ne bagambako ekyalo kimu mu Ggombolola ne bagamba nti kyawedde noga nti ezo ensimbi zagenzeewa nga tomanyi naye noga nti singa ensimbi ezengamba bana batuwa kalenda bulijjo tebagenda tugabira masiki kulo kyandisinzeeko okusinga okutuwa nankani zaabwe ezo ennaku zino bakyusaamu balinga abo n'abeeko baana bagaba bikopo kansirike nokusirika mukulu kibazo priority ya Africa naye South Africa wonna mukulu kibazo South Africa gyoyogeddeko omuntu omu yaŋŋamba muna Uganda ali South Africa nti South Africa wano nti obulwadde butuufu we buli nti naye balina kirolaba kibakozeeko ki ku malwaliro ge baalina bongeddeko facility ya bitanda 2,000 era ogendeyo n'ogiraba nga weeri ngeri physical nti n'olwekyo beetesiteeseemu ekimala ekirala Abafirika bwe tumala obutakozesa priority obutasettinga priority zaffe bulungi kuzitambuza ate ne twegaggasa kakati waliwo kampuni ndowooza mu Bufalansa yali yagala okujja kukolera wano trials vaccine trials ne bagamba temutufuula era John mbadde ngenda kugamba manyi Tedros Ghebreyesus
Secretary General WHO bwe yali yeefumula nga tisembugo waggulu yeefumula ngaba wano bannayuganda lwaki bagezeseza kuffe kunze maskini bukyanga mubeerawo Bill and Melinda Gates okumala emyaka egiwerera ddala the biggest donor to WHO. You know, as they were insulting Trump, they were also being unfair. The biggest donor to WHO yali US government. Yes. Yali addirira teyali gwanga yali Bill and Melinda Gates nga bebawaayo yali addirira nalyo teryali gwanga yali babayita bani bano betwabbako sente Global Fund. Global Fund, one of the biggest donors in the Global Fund is Bill and Melinda Gates. Yes. Owokusatu n'abeera government ya Germany. Yeah. The only thing they did is they made sure the world was safe with a vaccine. Kati ffe Abafirika kawalia nga tulienda lwaki bagezeseza kuffe ayagala kutuyisaamu gundi. Wait a minute, just stand up and wake up. These guys have paid your bill every single day. Their taxpayers have paid. Kati netwegagasa kati wetuli netwegagasa Is it mukulu stand up and wake up or it's wake up and stand up? whichever. Kati wetuli right now tulina okukwata olusowaani ne tuyimirira wali mu maaso g'omuzikiti ku Friday ninawe mpita wano ku Kampala balayining up awo ku Friday buli owa buli kika n'ayimirira bw'ati n'ateekawo naye ekibazo nze njagala kubuuza nga Fara ki ekikuyumbe naye bwe tuyitawo awo ekyewuunyisa nti nakyo kankibalangira abaddugavu and it's very typical of our African self. Mwotandikire ku minute self bw'oyita ku bamaskini nga basabiriza ku kkubo nga bayimiridde wali ku muzikiti gw'odi Kampala. I want you to do a very minimal analysis. Ani abawa omusomali bw'ayitawo abawa Mwarabu bw'ayitawo abawa naye Uganda bano bakanaabi omuganda batereza ntalabuusi ng'atunula ku ssaawa ng'ayingira abaddugavu tebabawa. Kati yembeera gye tulimu ne gavumenti zaffe bwe zifaanana they are rooted in our very color. I want to see the government of Uganda ng'eteekerateekera abantu baayo tutemeredde anonyeko Peter anonyako in relation to that ono omwami w'ekyambogo yasamwasama nti yazudde eddagala kyalina eddagala erisobola okuwonya siriimu munonye ekola bekyamutukako nawajali kakande maliriza so lwaki ndose ensonga eyo nti tugenda twegagasa wano jo America government y'omukulu Trump yaweza sente $1 million eriyo Mubaraka Kasula anzijukiza angambye sebo kibazo nyammwe wammwe mu kuzimba amakereziya musooka kusaba bazungu ne bazimbira. That is also true. N'ebitono bye twekolera tulindayo omuzungu ajje agenda tuteerako oluufu. Zero Abamerika baayita wano sente nabagaa nti ne Mubaraka era oyogera ku kayeziya waliwo abantu baffe abali obubi si Abamerika bagamba nti twali owo bannayuganda abayitidde obubi nnyo COVID katubaweeyo kasente akatonotono naye olw'obubbi obuli mu Uganda katukaweze butereevu Aisha kamutukako ku mobile gavumenti yabyenyamu eggere abatalina kuswala negamba nti muzizeeyo eryo lyali jjo kakandi ng'omusajja ajja okugaba ewuwo ngaga nti gwe abaana basimbise layini nze mbambawa susi oyomba waki Aisha ezejja mu kitavuli eritali jjo Aisha very briefly ku the whole eriyangambye nti kibazo this is an industry, this is mechanics eriyabadde eyangambye mu wiiki eno omukulu omu yangambye nti kibazo bano bajja gaba franchise n'abalala bakola eddagala totya nnyo kati eriyangambye nti nti ne franchise agreements zaali already signed ne China ne India si in Africa. Itanze by the way to the contrary sinenya nnyo government ya Uganda government zaffe z'Abafirika okubanga tezibadde enthusiastic teziduse misinde
mukwagala okulaba nga baagala okwenyagira eddagala oba okugema kwa covid sibanenya kubanga era singa Aisha actually sogera na ku covid yeka eyo nja kutuukayo singa era badduse emisinde twanditutte ekigendererwa kyabwe with a lot of suspect kubanga ekizibu kye Uganda ekyobulwadde bwa wano covid does not rank number 1 nze nzisa abantu ebutambala bayitirivu probably there's no covid case kubenzise ebutambala bayinza okubanga Mungu tabawadde na kumanya nakyo kisoboka nene Uganda beyaka declaring a visa abantu betwakafiire Uganda mu period eno era olaba covid wakola kiwagwa sonzaawo mbalekeramu nengamba era singa badduse emisinde twalinga nti olaba ababbi bano banoonyeza we babbira naye kituufu nti ebyobulwadde olw'okubanga twafuna abazungu batujja kugamba nti muwe eryato agenda avube nebasala okutuwa kyennyanja twavaayo gavumenti zawano ebyobulamu babiviirako ddala kubanga bamanyi donor money ejja mu area ya byabulamu ezaabwe tebaziteekawo wawulidde wano babadde bakola budget priority areas ozijukira ze bakoze number 1 is state house number 2 security and defense sigantu abadde bakola budget ensimbe zaafu ezibalinawo cash abala temukwatako state house electoral commission military nebera kakati era bwe nawulidde ebyo nenga nti obulamu bw'omuntu buli luddawa because obulamu bw'omuntu kyandibadde number 1 tuba obulamu bw'omuntu ku priorities ennya ezisookeza eggwanga ku kasente akatini ke tulinawo obulamu bw'omuntu tebukola ki tebwasembedde abazungu olw'okutusaasira ndowooza nga balaba tetufaayo basalawo ne batuwa n'essale tinedda okulega nti muli serious bajiriza mu at least zitwaleko ratio yenkana bweti is it 25% gye basetinga mu nkola y'amawanga egiri gye twandibadde budget zifaanana tetuhitinga nko target eyo ezaffe tulinda ze banaatuwa ze zigenda mu bulamu kati okujjako ebiseera bisinga ng'omuntu ayagala aveeyo olina kumuyisa mu ngeri ey'obugigi ekyo mukisa mubi abazungu bowanye Peter buli bye bakola nabyo byonna biina ebigendererwa ebirala tebatufaako lwakubanga baagala batufeeko singa badde baagala tufeeko si enkola gye bandikoze actually bagamba mbagala nnyo okukola wano science and innovation bayamba abantu bakola ki buuza wano Aisha nze omanyi munzikiriza yange eya capital has owners and owners of capital must be generously rewarded and they dictate capital wabwe jalagane interest obuvunanyizibwa bwo ng'ensi is to regulate olibo abali mu innovation the richest people in the world have solved the problem to the world aba Pfizer and BioNTech bagenda ku becoming instant billionaires if you look at the stock exchange the day they announced never bata circulating on the stock they shot through the roof pop kuba Australia yali ekyali enzigule Melbourne stock market they shot through the roof but that's because of innovation namwe muingire mu nsi ya innovation muve mu kubeera nti ogenda kuteeka y'emmumba mu field omukulu gyali mu kibazo endala etali eno simanyi oba okimanyi nti PhD zonna 75% mu Uganda ezifuluma ziri foreign funded. Absolutely. John, I can give you information. Ngambesinga ku grapevine. I work for a university, Uganda Management Institute. In the last 4-5 years, tuina PhDs zetufulumiza ezisoba mu 35. None of them is funded by the government of Uganda. They've been funded by the Danish. They've been funded by ADB. They've been funded by the Germans. They've been funded by the Americans. Your funder, chino chakola. Aganti, abagala okukola PhD mu area eno. Uganda yalekeraawo okusasulira PhDs. Uganda pays for undergraduate education.
eri chip buli omu gye yandisasulidde. Uganda luli nga bw'okola PhD it's a guarantee mu Uganda government ejja kusasulira. Kati government tekusasulira. Kati lwaki oyagala oli akole ebigasa ggwe nga gwezo nyamwenge bwe tubeera wano nga leero wafuuse muteesa obusungu ayinawalaji naye yagala yefiiriza wano mu rewarding science and technology tujja ku rewarding science and technology. You are not investing there. Science and technology they are investing in Kira Motors to do what? To assemble Indian buses. kibazo kendezaako kukuyomba leero wazze oli munyiivu nnyo. Peter has cause for naye bw'omuntu ali emotional naye si ekyo kyokka njagala tuzzeeyo engalo mukulu kakande State House byandibadde eweera kimanye State House byandibadde eweera PhD program. They haven't qualified. Linda ko wana qualifying and they will pay for them. Kakande echirara nti for me I have had also opportunity over the 3 weeks okwengaginga manifesto z'abatu kulembera enkadde sinaba kufuna interaction na mpya era Aisha kutunaba twawukana wano ajja kunkolera ekisa eyabwa ajimpe the Fist 5 naye one of the richest documents that has been written as a manifesto. Kibirige Mayanja, Jema. Owokubiri, Yoweri Museveni. Yoweri Museveni writes a very elaborate manifesto. Very elaborate. And sinagira bachovu dola wanjisabi. Endala, nalabye aba Conservative Party bwe bali na FDC mu 2011. Bawandika manifesto ngeri very rich. One sector most manifestos have been very mean on is investing in our education. Okujjako Kibirige Mayanja ne Semwogerere mu 96 bali very clear on what. Si Lugambo kugamba nti we will invest, but to the detail, to the dot. Invest in what? Invest in what? To achieve what? Of course Kibirige kubanga yali plana mu Makerere, you give that to him. Some of these other politicians are jokers. Naye niba politician bafenga bwe tukubira bana abali mu ntebe ndulu across Africa nabo bakadodi. Peter abawandika manifesto enunyenyo is an expertise tebajja mu buyinza tebafuna bululu. I concede. Abalonzi tebagala kumanya. Naye abanyankole bagamba. Wonze kaisha kana. Wana nti engoze yaweko mwana ya. Peter obwongo bwo buli misdirected. Ate we mumunzikidde actually ndoza no wali wekinyusi kikulu nnyo. Ogambe nti abalonzi tebagala kumanya. Oli yagambe tebagala kumanya. Bano bonyigira ogambe government eriwo ku regulating. Nana government be regulating abiri work to bring in your interest. Tunulira no twayogera ku Musaka board schools ne twogera katwe singa eyo NRM byogera ko Museveni yawandika manifesto nungi nyo in 1996 bye bayogera singa bye bayogera babiteka into practice ekatwawo singa tulinawe school of technology ngebesinga obanga tebesinga onenga abantu babajjao ne bagenda batwala maaso. Bada kugamba ono musajja egutwala bwano covid ngatandika yawandika ebbaluwa musajja tunabera honest nawandika na Minister of Health naga ndi bannange eddagala lyange nina eddagala likozeeko kino na kino ndikoze saa likola beki. I am hopeful tilisobola n'okuyambako ku mbeera gye tukola ki gye tulimu. Bamukwata n'obukambwe bungi nnyo si lwakuba nti aleese eddagala mu katale but he wrote to the ministry yandigenze eraba omusajja byayogera birimu amagezi oba tebiri magezi neemuyambako. So kati obukulembeze bwe tulina abakulembeze bwe tulina ndoza ne mu Africa as a whole of course ndoza ate abantu balowooza it's okay for Africa badde ya mu byalo yali professor yajjanjabanga munaffe enjuki Professor Sali Mariandina hostility gye yafacinga wano ng'ayogedde ku bintu ebyo ndowooza yamutana pressure. And to the people it's okay. Mbadde ya mu byalo nga abantu basaagirira bagande ye Trump alabika alimu olufirika
kirabika alinawo omusaayi gw'Abafirika. So mu bantu baffe it's okay for Africans to behave in a certain way kubanga we balina okubeera. Tetufa ku bantu baffe, tukola kulyamu, tuvandula buvanduzi. Kyova olabanga Ministry of Health tugenda tugamba nti Ministry of Health bajwadde percentage yenkana 112. Genda maaso gi dissecting olabe meka ku sente ezo ze bagiwadde eziva mu government ya Uganda. Sente ezivamu zona zibeera donor money. Nezigenze ku nguudo. Abazungu bamala kwekyanga ne bagamba mumala kulanga muteke wane tujja kuteekawo sente this time ezaffe zigenda wano. Ne muleka mutandika okugamba luno bagana oluteekako sente kubanga teri kivaayo ffe tujja kuteekayo. So tusobola kubanga nga bagandi mpulukutu za misota tusobola kubanga tukola lwa bujiji sobola kuba ntulaba obwetaavu bw'abantu. Gasimbagane ne bannamawulire kyaziwa omushana. Ocha ina president nga president w'eggwanga ne inspector general of police ngate gwanga is republic genda maaso Republic of Uganda ngo ina president w'eggwanga oyina ne inspector general of police Katumba Wamala general. That even makes it worse. Muyita general ate kikola worse nga basabiriza kugula pickups public wanji basa baina akabbo mba mumpe naye nga kyebagala okimanyi pickups oyo Katumba then mukumisebe namugamba ani agambye kugenda osabirize gosimune mugu and badasabiriza nze nga mpita Minister of Finance. Actually is the Minister of Finance. Yes. Bayomba nokuyomba nga simumbo okusabiriza mulimo gwage kusabiriza. Now finally ne yejira nasabiriza naga mubwadde naga bannange mumpe ne bamwana anazifunye ne zenafunye kagula mu pickups ayina ne beyagoba bano balese ekindi awo mwina kumpa motoka njagala pickups. So kibazo you begin with the mind olabe yamuwe bidomola naye yamala nalete motoka. Kibazo you begin with the mindset. I congratulate your mindset. Because now yobola ba movies oboso mutabiyo soma ora amanya goyogera ko aba vaccine abo pizza ba fiza bachi nyizo kwelu morulimi. Yeah, but at least you see you try na yo no wano achali wano loko ntanyo kutunulira National Geographic nga olabe ebisoro okusinga nye enjovu waliwo zigenda neziri ettaka because mukuli ettaka eryo waliyo minerals zitambula nezituuka mu kifo nezinoonya ettaka eryo nezikola ki neziriya because bwe ziba ziriya zifuna mu ettaka nawe olaba bajjajjaffe abedda bakolanga emmumba because mu mumba omwo mufunira ki mufunira ne wamwe mwayine mumbwa ettaka bali alive. Now so mukulu kibazo question is priorities. The African state yo omulimu gwayo kubaawo omuntu wa bulijjo alimu okugijjawo. Right? So the enemy muntu wa bulijjo, the citizen is the enemy. Kati South Africa enatereve ku level eyokulaba omuntu nga enemy. You see, because Sirikisubiwa and Ramaphosa yeralikira wajja kubeerawo uprising emujjawo, therefore yetaaga maje to suppress the population. But wano you need it. Na bwoba yetaaga ekyo priority ebeera mundu. So bwobugamba mukulu Museveni okukola innovation ye mundu kwekolera wano amasasi, kwekolera wano bombs, grenades, landmines, nakasongole ebyabina. He will borrow. Naye bwomugamba nti agende akole mumbwa oba okujumbura oli etaba mbisi ogiteeka mu luwongoto muliro wansi hot ash n'ogiteeka wansi w'olulimi n'ojjayo amalusu awo ate gweowandula mwana akola nawe n'okukolola. That's also some research. They call it okujumbura twakirabako maama wange nze yakikolako yayagukola omulimu ogwo era naawe twabakirako ffe twakozesanga obugolo ng'obugolo bukole n'obuwa omuntu n'ayasimbula. But you see, you don't know that saliva is medicinal. Kati enayo research enayo research kati eyo Museveni tosobola kumutwalayo. Now wenjogerera leero Morocco ne Polisario bali mu kulwana gyobadde oyogerako nti Morocco naye abadde saba vaccines ezo
bali mu kulwana ne Polisario wenjogerera Ethiopia ne nabatigura I think nabo bali mu kukola ki bali mu kubagana so boba mu Africa priority ya kulwana priority si ya kujanjaba omulwadde now China yakoze yabade kola vaccine yabadegeza how to develop a vaccine because China tayina kurela nga ku USA ono vaccine ngegeza ko kole yayo ndoza umanye cyabadde mu Brazil babadde nga baji developinga walwe cyabadde utagala kuchogera naye babiyimiriza ni president ni yekalakasa naganti utyo owa Brazil yabadde omu kubekalakasi agandi nabagamba n'ebintu tebikola Tayo komsadi yabana jera wewa moyo oyo wewe we komsadi wa Brazil abana jera so now chibazo boli muzukuru walibera wa muzukuru walibera president we gwanga Africa tewenyumirizanga mu gwanga dala kukolera vaccine chobola ba Iran tesobola kubaawo ku vaccine eva mu America Uganda teyina capacity maintaining a blood bank do we on our own omusayi go bajja mu kibazo bajje bagwekana bwabanga yetaaga omusayi into blood bank eyo bank eyo bwe twaluzinga twayina donation eyali ekkirira mu bisale ng'egenda ekendeera bwe yatuuka weeyina okuflatingira out we baagambira nti nono nammwe abagenda mu ddwaliro abaagala omusaayi mujja gusasuliranga ko bali nti ate omusaayi gwe mutagula nti okugumentaininga eri kubanga emyaka gyonna dona yatuzimbira blood bank empya gye tuyina ennakasero yali atumaintaininga naye twali twakkiriziganya nti buli lwakendeze ennusu 5 gavumenti ya Uganda ng'ezijjuzaawo bw'akendeze 5 endala nga tuwongerako yagenda nga akendeeza nga ffe tutunula bwe yatuuka ku base nga tetwateeka uko bali bannange nno we tutuuse so Uganda government tayina capacity erabirira omusayi gwogiwadde ekyo gambe gene mu developing vaccine gugo ine ekizibu so finally mukuri kibazo finally musekendemu moro walo kyaito kutegula nga moro ka battery gani eyo nalika furu ne kubase nga battery gani naye e automatic tetegula etegula ya mani so wango omanyinti tosobera kubera bogula battery mpya bakoza automatic kubera kuza mani Uganda tubere mu mani neta go kubuza makanika wange akakodi akategula mani automatic gasimba ganene banna mawuli nkoma one Haruna Kanabi